Bebideo nze omu ku bantu abatono ennyo abategedde Bebideo nga tannafa. Era nabo aboogera ebigambo abamu abasinga obungi babyogera bwogezi tebafuna budde bwa Bebideo. Abadde alinnyibwako empewo ez'enjawulo nayogera ebintu nga tatunuddeyo n'agamba wano ejjindi wagenda kubawo ekintu bwe kiti ate ne kibaawo. Bwagenda ku mbuga ku lunaku olwo luyakugamba lwagenda wasangako ku bayimbi abanene oba ku bantu abanene? Nasangayo abayimbi abanene besitajja nakwogera ne ba MP bennyini. Nga Bebideo abadde abakolako? Maama nalinnyibwako empewo ye kennyini. Yalinnyibwako empewo ye kennyini naŋŋamba nesooka zoogera naŋŋamba nasooka nempulira omuntu omukulu ennyo eddoboozi nga saakaavu naŋŋamba muzzukulu otuusa otya wano? Bebideo ng'omuntu kugambe yali alengera ebyewala. Yali amanyi n'olunaku lwagenda okufa ng'alumanyi. Si byakulimbamu. Era ng'addawo n'agamba lweno faya nze lunaku lwenaatema bagenda kuntwala ku National Theatre. Tolaba nti batwalayo bakoze byakabi. Nze nja kugendayo nga nze Bebideo sikolangako nalonki mu Kampala. Nze yakiŋŋamba. Gwe wena tulaba ku emboozi mu UG webale nnyo webalidde ddala. Twavudde mu weekend tuli mu wiiki mpya mutukwasaganyizaawo. Kale tuzze tuwayemuko ku mboozi Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nze atudde wano nga bulijjo. Nina omugenyi w'enjawulo Rugafire musajja muyimbi abadde n'abayimbi ab'enjawulo ate era akyali n'abayimbi. Omusajja ono ekisaawe ky'okuyimba akiruddemu ebbanga ddene ng'emirimu agikwasaganya era abayimbi bangi nga bwe nkutegeezezza nti abayimbi bangi batambudde nabo. Abayimbi bangi bakoze nabo emirimu gy'okuyimba nakati mwakyali so ensonga azikwasaganya. Tulina ensonga gye tugenda okwogerako olwaleero enkulu naddala nga tugijja ku mugenzi Bebideo. Soko nzikirize otubuuzeeko Rugafire abatulaba soko babuuzeeko. Abatulaba mbalamusizza nnyo amanya n'eddoboozi bampita Rugafire kaawonawo. Eryo sirina we ndyegaanira. Naye nga mbaagala nnyo nebaza ne Katonda okubanga akyandabiridde nkyaliwo. Amiina. Ekyo kikulu nnyo. Rugafire kitalo nnyo ekya Bebideo mukwano gwo. Mubadde mukolagana mutambula mwenna endongo mugibaddemu mwenna omutegese akuyimbidde mbadde mbifo bingi nga muli mwenna. Kitalo nnyo nnyini ddala kitalo. Kitalo nnyo nze kyankubye ekikangabwa ekinene nnyo. Era amawulire sasuse kugategera oba kugakkiriza. Nenkuba amasimu nembuuzaako bembuuzizza nenkuba naye nga buli ddala nga buli kyembikkula buli ambuulira aŋŋamba bituufu omusajja afudde. Kitalo nnyo kitalo kyamaanyi nnyo. Enfa ya Bebideo yabadde ya accident okusinziira ku speech yakoleddwa omukulu Wakadonkamu ani ono? Wakadonkamu Abudunyugunya. No, atali Abudunyugunya. Yani ono Wakadonkamu ono yabataasa lwomwali mukulu mafuna accident. Hasani Ndugga. Hasani Ndugga yakusikiza statement yakoze yagambye nti omukulu we yali Bebideo we yali anywera waliwo abasamize banna abalala ne banywa omwenge bonna ne batamira naye nga tekenyini yabagulira naye ate yatamira nnyo okubasinga n'atuuka okuba nga takyasobola kutambula kwerinnyisa motoka kuvuga kuddaka emmotoka basitula mu situ ne bagimuteeka ne bagimutuuzaamu ne bamutuuza ku steering ne bamukwasa ekisumuluzo n'atandika emmotoka ng'era nti kiyinza okuba oba oliawo omwenge omungi gwe yali anywedde gwe gwamuviiriddeko okufuna accident. So bingi byogeddwa. Abalala ne bavaayo ne bagamba nti nno ago mayembe gamusaze n'afa nti ge gamuse gamba buli omu ayogera kiki. Y'omu ku bayimbi abafudde accident
wadde nga bamu mmwe mwawona ogulikawonawo alimpa naye yawona naye ye Grace omuwala Grace gumali naye omuyimbi Lady Grace yalugenderamu tulaba si yekka n'abayimbi abalala bangi nnyo twalaba omugenzi basudde yafa accident n'abalala bangi nnyo abaziba bafiira mu accident kiki obadde osinga okumanya ku Baby Deo omugenzi? Baby Deo nze omu ku bantu abatono ennyo abategedde Baby Deo nga tannafa. Era nabo aboogera ebigambo abamu abasinga obungi babyogera bwogezi tebafuna budde bwa Baby Deo bumala. Nze Baby Deo abadde mukwano gwange nnyo nga tannakola linnya. N'oluyimba lwennyini olwa Mutunda olwasooka lwe lwa Kawanga. Kawanga mpya oluyimba olwasooka baluyita Oliver Yanimba. Oliver Yanimba. Lwegamba nti Bobi Wine lwe yali amanyirwa mukubiramu ne kujita nga basisinkanye. Baby Deo ate Bobi Wine yamukubira mu luli lwayita omusambwa. Lw'omusambwa. Kati luno oluyimba lwebayita Oliver Yanimba. Oliver Yanimba Baby Deo twali fena mu ttiimu. Oliver Yanimba lwe luyimba erikezo lye yayozaamu lwe yamuwa okuwulirizaamu n'alwozaamu oluyimba olulala era yabyogerako awo. Genda kubuulira oluyimba olwo oluyimba Oliver Yanimba yali lizimu yange eya tompimira mpemere mala tonseera mpemere mala tonseera Oliver Yanimba talina musajja ne tweyagala abantu tebabimanyi kubanga nze eyo mugeto witwale nga ne Baby Deo mu Kisenyi eyo nze nga omanyi we mubeera awamu osobola okuyiya kiridi munogamba kinaakola nga Baby Deo avuga boda nga tusalako obusaze awe mu Kisenyi. Kati yansanga awo tuli mu vibe tukola nawulira akayimba tompimira era nga akakabi naye nga ye mugezimu okunsinga kuba yali aluddemu muno mu kibuga nga bwakola emirimu gye. Kakati nze nembeerawo nembirikodingako nebigaana nensooka mbyesonyiwa. Kati wewayitawo ebbanga ye na akayimba n'agenda n'afumba obwongo yafuna lizimu n'afuna obwongo n'akuba akayimba nga nakusabye nga tayogeddeko naawe. Yali mukwano gwange nze nakimanya nenkireka nga kyali wange n'aba ne babikoppakoppa. Baby Deo madde nsaba tugende straight. Kyanjawulo kiki omumanyiiko? Abadde musamize abalala bagamba abadde mulogo bagamba nti abadde n'amayembe nawuliddeko nga yabadde kula namuba yabadde bbaawe nga n'atuuka n'okugamba nti Baby Deo yatuuka n'okuva kuno n'agenda ne Tanzania. Nze ndowooza nti omuntu bagende Tanzania kiba kisusse ne ku byawano kyetuyita Lubaale tikiba kisusse ku byaffe ebyawano ng'akyadde ate ku level ndala. Baby Deo kiki omumanyiiko ku kyenjawulo kiki omumanyiiko? Baby Deo ekyenjawulo kyemumanyiiko abadde musajja omusawo tuguyinza okugaa nti musawo muganda owa ddala kankyogere bwe nti omuntu okusobola okukitegeera naye ow'enjawulomu abadde alinnyibwako empewo ez'enjawulo nayogera ebintu nga tatunuddeeyo nagamba wano ejjindi wagenda kubawo ekintu bwe kiti ate ne kibaawo. Kubayita okulagula oba nkiyite bwe ntyo ndowooza yakwe kulagula kubanga ebiseera ebisinga nze ebbanga lyemmaze naye ng'oluusi tugenda mu ndongo nangamba leero tugezi nti tugenda kukola konze kiki naga nti tuvuga tugenda leero tugenze naye tetugenda kukola era ne mutakola era ne tutakola either generator nefa oba poliisi n'ebiggalawo. Abadde n'ekintu ekyenjawulo abantu kye bataategeera ng'osobola n'omukubira essimu n'omugamba naye Deo leero luno kale mbulira nina emyaka emeka nga takumanyi n'agamba nsooke emyaka nsooke mannyago ng'omukubidde essimu n'agamba nsooke emyaka nsooke ki gwe ne weerosalirawo kati n'alyoka akubuulira n'agamba gwe gundi onkubidde kakati kiki nti njagala myaka kati emyaka n'alyoka atandika ogikubuulira naye nga muva ku step n'agamba kola bwoti
oba nagamba mpaye namba 2 oba namba nga 3 bwe nozero ndi anti oba bweziti ne bweziti kati natandika okukubulira step by step olunzika nagamba olina emyaka bwegiti nga jejjo nga n'omwaka gwe wazaalibwamu nagamba wazaalibwa mwaka bweguti ba mulimu omuntu awakada nagamba ati tayinza zimanya kuba kizibu okumanya emyaka gy'omuntu wantu bakweka emyaka kyekintu ekizibu kale abadde n'ekintu ekyenjawulo ekimu kyenza ogaa nti kisobola omulabikira ye nagamba muganda wange leero okoze naye lwaki tosuze wano mu kaloogi todda waka nga ndaba togenda kusala mu lukubo lw'egindi nga bwowa kiba kyokka kinnumye nnyo kubanga atuuse okuva mu nsi nga abantu ekyo tebakimanyi naye era abakimanyi bakimanyi bulungi. Waliwo abantu abamu ku bayimbi ababadde batera okumukozesa abadde embuga ye ng'eririddawa? Abadde n'embuga nnyingi Bebideo. Yatandika embuga emu yali awo Nateete naye agenza okuva ku nsi abadde n'embuga nnyingi ng'alina ne za VIP ng'amasaabo alina mangi okitegedde ayina e Bulenga, ayina e Nabingo, ayina e Nateete, ayina e Mitiyana era banaye simanyi awoladde bo simanyi ba Bebideo abadde akola ebintu bye ne biba bya ddala n'owona okitegeera n'owona naye kenyini ndi wano ndi mulamu lwakuba nti Bebideo yakukolera ki? Abulira gwakeere nze Bebideo yankolako ng'omuntu namunnyonnyola ekyantuukako era bwe yantunuulira ebiseera ebyo nga twakamala okuva mu accident nagamba muganda wange nga ndaba toli bulungi si yegwe omusajja wa bode emugamba Deo kati kiki nagamba ojja kufuna obudde ojjeko ewaka tunyumyemu kuba oli muganda wange nampa ne ku ssente waye Bebideo abadde agaba ssente akulaba nga weetaaga noba teweetaaga buyambi ye mugabi ate muntu w'abantu ye muyimbi yekka atuuse okuva ku nsi nga tazoleya mb'oba ono upcoming oba ono star okitegeera yakuwayo ne ku ssente nampayo ne ku ssente n'agamba funa akadde ojjeko mu mbuga tunyumyemu naye nga zijjukira nze sitera nnyo kukkiririza nnyo mwezi ensonga naye nagamba Bebideo nga wali mukwano gwange kaŋŋende ndabe kuba obulamu bwetaagisa era bwe nafuna obudde nagenda awo saidi zaawo Nabingo n'okyama bw'oti awo alinayo embuga eyo eya VIP bwe yaŋŋamba ngeri gy'oli muntu w'abantu ate sisobola kussa eno bagambe negundi wuuyo ate ne VIP ye era nga osobola ogendayo nowekanga negundi azze bwewagenda mu mbuga ku lunaku olwo lyakugamba lwewagenda wasangako ku bayimbi abanene oba ku bantu abanene? Nasangayo abayimbi abanene besitajja nakwogera ne ba MP bennyini nga Bebideo abadde abakolako maama ensonga lwaki nti yawe yabadde alyamu bajjajja nga talya ku muzinda era agaggawadde nga empewo zimuwadde era nze nalaba ne ku ssente enkalu naŋŋamba alaga faya wali olabyeko ku mpuku y'essente kulageko ku ssente naŋŋamba kati okuyimba nze kunyumira nga nze ne mukyala wange neŋŋamba tugende kuba nze Bebideo era even ne ku konsati yange bwe nategeka wano emakindi wa fifi ejja nanyimbira buyimbizi n'agenda naŋŋamba gwe bwonkubira oba oyagala nzija ennyimbamu nzija n'ennyimbamu bwe mba ndi free bataba na budde naye nga empewo ze abakulu baali bamuwa era ng'akolera abantu ebyaddala ng'abantu bamuwa akasiimo si mu Uganda naye ne mu nsi yonna asobola okukolako nga tolinnya ennyonyi
Kwegamba badde international mu bufunzi. Aha. Chovola bebisere bisinga nti abadde nga koko ku mitimbagano nga yogera ebintu naye omanyi nga omuntu nga muvubuka. Manya abantu abasinga obungi bagamba jjajja alina kuba musajja mukadde. Naye BBDO abadde wanjawulo. Ng'asobola okukolako n'agamba kola booti ne booti onoonye omuddo bweguti na bwekiti onyookeze booti ne booti n'otereera. Nodda kwebaza bwebaza. Ebyaddala nno. Bwe watuukayo n'otuuka mu mbuga ya VIP. Unatuuka mu mbuga ya VIP. Nasooka kwekanga n'angamba bya bulijjo naye obanga kuba ina bye nalaba ngamba manyi sigenda boogera. Ng'omu atudde wali nga muyimbi. Nga waliwo n'ali mu parking wansi. Naye alinze. Nga naye oyo MP. N'agamba musajja wange naye oli wange nnyo nno ngenda kukolako. N'angamba nga naye kati wekiba ng'okifunamu obuzibu osobola okwetooloolamu. Ne oba n'obeerako ekyengu kuba wali walingawo ka parking osobola okubeera awantu wonna malirize bano abakulu gwe nina okuwa obudde bungi tulina n'onnywamu. Babadde musajja wa kabbiya ebyaddala. Kaakati ne ŋŋamba ono omwana ebintu yabikola atya bino. Owaye ne ŋŋuma ne ŋŋamba kasita muganda wange namalokola ku bakulu be yakola nampita. Nangamba laga faya jangu tulabe naye nga ngenda sibitegeera nga onoobeera awantu n'ogamba owaye ngenda naye kiri kitya olinamu okutya nga ninamu okutya agenda kunkolako biki. Nangamba laga faya oli wano oli muganda wange. Kibi nnyo wafuna akabenje omuyimbi. Nangamba naye nakunoonya awo nga sikufuna. Ndaba laga faya wange netaaga nkulabe nga ggwe. Mbeeko bye nkunnyonnyola nga ggwe. Tuli mu ndongo osobola okutambula n'obuuka ebintu naye nga si bibyo. Naye nga naawe olina okumanya nti nina okwetereeza. Nangamba laga faya akabenje ako kibi nnyo. Naye gwe ng'omuntu nga ggwe. Olina okusooka ne weetereezaamu. Osobola okubeera okke obulamu butambule. Ne mugamba nga neetereeza ki? Nambuuza nze yasooka omubuuza ne mugamba ddeewo naye okkiriza nti Katonda awonya. Nangamba Katonda nkimanyi gy'ali. Nangamba naye ku nsi kuliko ebyako. Katonda gy'ali ne ku nsi kuliko ebyako. Kuliko ebyako. Nangamba wali obuzibu nti abantu abasinga obungi tebakkiriza nti ku nsi kuliko ebyaki. Ebyako. Ng'olina bikwatakwata booti n'omanya nti kati bino birina kuba bwe biti n'otambula. Nangamba abantu abasinga obungi bakimanyi. Akimala ali omu naye ku nsi kuliko ebyako by'olina omumanya nti kino bw'okikolawo kisobya, kino bw'okikolawo tukisobya. Nambuuza tewulirangako omuntu agwa wali eri n'ayogera ng'omuntu eyafa oba omuweegi gwe bagamba nti alenyiddwako empewo. Ne mugamba nakiwulirako naye sikirabangako. Nambuuza oyagala kuwulira kwani ku bantu bo b'omanyi nti eddoboozi lya gundi olimanyi. Nga yafa. Kulage nti asobola okuvayo n'ayogerera wano. N'akubuuza nako. Ne mugamba ddeewo ate tonzirusawa. Gamba gwe tofaayo tuli wano. Nze laga faya nkuyise wano. Oli mukwano gwange. Ne mu kisenge ntuuka ne mu ddiiro nga sigamba nti oba muwa yadde 10. Oba nze sigenda kulimba ddeewo. Sina yadde siringi 2 gye wamuwa. Ge namuwa. Wabula ebintu byonna bye yagezaako okuŋŋamba ne kati nkyabiraba. Wakkiriza ne waba wayogera nga yafa nga wali omumanyi? Nakkiriza. N'amwogeza.
nenjagala okudduka nagamba kakkana ng'ayogerera kwani eddoboozi yajja buzina eryogera nga ndimanyi kuba yaŋŋamba wuliriza yaŋŋamba asobola okwogera ku muntu ne bw'oyagala nze ne bw'oyagala omulala otegedde naye yaŋŋamba kankolageko kati ninga onoobeera n'omuntu nga okyalinamu okubuusa era yayogera ebigambo 3-4 bwenakoma okubuuza ebingi nagamba kati kyekiddako gwe kyoyagala nemugamba kati njagala kumanya kiwaŋŋambye nti siryoke kiri kitya kubanga bebidde nga abadde ayagala nnyo abantu abamuwakanya nga bayagalira ddala okubalagako gwe kasita ogamba nti bajjajja tebaliiyo oba empewo teziriiyo oba eddogo teririiyo oba anze toyinza tomanyi ngayinza ino okugamba naye kakati gwe kati ekikubonyabonya wakola kino wallahi ya Mungu nga wakikola nagamba kino kiri simple genda sange muzeeyi gundi omukole bwoti oba omuwoyo ku ssente nga tomubuuzizza zonna neziba siringi 5 kasita kkirizo zikwata just katta mukago nga kekakubonyabonya kuba kuno ku nsi nze kintu kyenzudde kuno ku nsi tulina ebintu edda ndowooza bajjajja baffe baba balenga babitambulirako nga bw'oba osobezza mwoyita bwe bulombolombo mwoyita okusonyiyibwa naye kati ffe tetukyabimanyi tuli ku byaffe ffe odduka budusibwa munogenda mu kyaki n'osaba naye ng'ogenza okusaba naye nga ddala mutuufu naawe kennyini toli wa ddala asaba kati zeddeewo embeera yange yaginkubiramu ettooki era naŋŋamba laga faya oba onokkiriza obulamu bwo butereere ojja kulaba ku bintu bino wammanga ojja kudda mu bulamu obwa bulijjo ojja kudda mu mbeera eza bulijjo ojja kulaba ne ku mikwano egjakukyawa nga gikomyewo nze naŋŋamba naye kyesitakola sikwogerera sikukolako lwa mulala oba nga bw'onoogamba nti zize naye ne muganda wange mukoleko naga nti akola ku ggwe kunze ng'omuntu naŋŋamba laga faya tolina mutawaana naye just tukebere kuba sinze nemuwa obudde n'abako byakolaawo mu mbuga ye eya VIP ebibbo biri wali ebirimu ensimbi eŋŋanda essente buli kimu nga weekiriawo buli kimu naŋŋamba kati nze nga ntudde bwe nti misana kugambye nagenda misana sirya kiro mu ddakiika nga 2, 3, 4, 5 nalinyibwako empewo ye kennyini oyalinyibwako empewo ye kennyini naŋŋamba nesooka zogera naŋŋamba nasooka nempulira omuntu omukulu ennyo eddoboozi nga saakaavu naŋŋamba muzzukulu otuuse otya wano yasooka kubuuza nze tuuse ntya wali nemugamba nzize wano kuba wa mukwano gwange nalwoka ŋŋamba bakwano oba bajjukira bujjukizi nemugamba sikubajjukira naye tubeera bize naŋŋamba yadde mubeera bize mulina bakwano bammwe nga bo olina omulowoozaako wakiri akasimu kiwulira nensirika naŋŋamba ekikulu mutambula nnyo mugenda mu ntalo ezitali zammwe muzungazunga nnyo kati gwe kyekikubonyaabonya
namugamba ate kitya kiri kitya nangamba munnange wabuuka ebintu ebitali bibyo naye oli obaddeko bajjajja bakulwaniriddewo naye nga ssaawa zino wooli awo era sitirwa amayembe gakunuuna nti nabuuka amayembe oba babita byokoola kati nina ebinuuna nze ng'omuntu naŋŋamba just ti mbaddeko maanyi naye singa navaawo dda naye ntya nnyo kati we natya n'agamba naye wano wooli wa muganda wo mbaziira wooli waki wa muganda wo mukwatagane naye embeera awo nensirika era mu kaseera akatali keewala nnyo empewo ne zimuvaako deo naŋŋamba kiri kitya otegedde nembunyumizaamu nagamba bulijjo nagamba naŋŋamba oba oyagala n'okubirabako jja birabako biwabuuka nemugamba njagala birabako kati naŋŋamba olulala naŋŋamba kati wano nze ŋŋanze sikaka muntu bw'omala okumanya nti kyekyo ate nkola gundi enteekateeka endala n'ojja kati ne tubikolako n'okubigoba ne tubigoba tetusobola bigoba nga tobirabyeko oba n'okubirabako obirabako naŋŋamba naye olina okujja nga oli solidi naŋŋamba ate nze nsobola okugaana nkubuulira amazima tesaayisaawo yadde ewiiki n'okomawo ng'oli solidi nga ndi solidi neŋŋamba njagala bulamu omwesooka bulamu nkubuulira amazima twaddayo nendaba ku bintu zisobola bikunnyonnyola naye nga bitiisa ku maaso ate natya nnyo wabiraba otya yabikulaga atya byalabika bitya obambye okunyumiza olulala kubanga engeri gyendabirawo bulange ntya nengeri gyeyinza kikubule naye nga nabiraba n'amaaso abiri nga biri awo oba wali tewali kintu kyonna nembiraba neŋŋamba nti byebyo byali bifaanana bitya kuba nkikunnyonnyole ntya nga bw'onoosiba ebintuntu n'osiba ebintuntu oba mu biki mu biziina mu biziinaziina nga biri awo nga babisiba omwo nga babisiba omwo naye nga bitiisa ate nga si katini nga kinene bwe kiti nga naawe kenyini okiraba ogamba kyokka nga ate bagamba kati ekyo bw'okibuuka kikwambala otambula nakyo nga kirina kusooka kukuvaamu bw'otereera era abantu abatambula bulijjo tebamanyi bintu byebatambula nabyo bitali byabwe olayinza okuba nga alina bampalana na muntu oba naki n'obugenda obukyambala nga si kikyo abayimbi bonna abasinga obungi bali mu ddogo bali mu kusamira kale sikiga nti kale sidaliyita ddogo naye bali mu kusamira n'okweraguza sigenda kugamba nti bonna naye gwe kyolina okumanya music nga gamba nti okuyimba kulina ekintu ekiyitibwa bamweyana kyekisookerwako okitegeera ng'oliwo ennaku zino ndowooza bakiyita vibe nti vibe emulinnye oyo abamu bamweyana
obeerawo yabakulinnye obeerawo nga guwulira olina vibe yagala okukola ekyenjawulo oba okubessamu ogweri naye nga totamidde oli munomo we bamuyita bamweyana nze nakiwakanya naye namala nenkitegeera obeerawo n'ogamba oba kati nkoleka kodyo ki tuba twalabanga edda abayimbi abamu nga musanga alinye waggulu ku stage netulaba abayimbi abamu abedda nga bakuba sama nosanga nga kamiyoni akubye sama n'agwa mu bantu n'agwa mu bawagizi webukulu n'alinya stage waggulu otegedde oba najja buziku sho n'agamba oba nkole ntya oba n'akuba emmotoka encungwa wabaawo ekiba kimuliko nga kyanjawulomu nange ng'alina okukikola era ekyo abantu baba tebakifaako bagamba aswaga vibe. Lwaki abantu balowooza nti Babydewo mayembe ge gamusaze? Lwaki bakyogera batyo? Bakyogera mu butamanya. Babydewo ng'omuntu kugambe yali alengera ebyewala yali amanyi n'olunaku lwagenda okufa ng'alumanyi si byakulimbamu era ng'addawo nagamba lweno faya nze lunaku lwenaatema bagenda kuntwala ku National Theatre tolaba nti batwalayo bakoze byakabi nze nja kugendayo nga nze Babydewo sikolangako nalonki mu Kampala nze yakiŋŋamba ne mugamba naye musajja gwe nawereka nagamba ojja kiraba nze ngenda kufa ngende ku National Theatre bankungubagire endabe ng'abaakabi nga wolaba lediyo ne mugamba gweddeewo okumanyi ki ku luyimba ki owulira era mwana oyo boyi simanyi kyabadde ali ku nsi kuno nze ddeewo mbadde njogera naye buli lunaku ku WhatsApp era nga kera nakunyigako nga muganda kiri kitya naye nga tagala kuwulira nti oli bubi nga oli bubi nga message nga kasoma akasente nga kajja ku mobile money era nga bakyali babeerawo ku tayataya awo tobeera nnyo eyala bwakunywa buki ne bwoba okaabe nogande mutufu era owedde naye renti entwala agamba leero fayo nnumbye naye ndi biwanvumu naye ngenda kuwerekera kkirira kasitayogera ekyo message ekusanga mu kkubo akuwaddeyo oba 5 oba mmeka zonna oba esimu yabadde agiyita banka y'abajjajja ng'ebakose n'empitirivu nga message zituulako asolo kati lumu twanyumya naye lumu twangamba kulage nti omuntu wakabira bajjajja abaafuna ne mugamba atya nangamba ndi wano ninamu ku ssente naye netagamuko ku ssente nga zizze buzinga si zino ze nnina naye njagala ekikulu ssente nnyingi nga zisobola n'okungulira wali poloti oba emmotoka namugamba ddeewo ng'ate ontese ku sipiidi onvugisa y'amaanyi nagamba owakanye ssebo kati nze muline neegeziwaza neŋŋamba owaayi nze okuba nga abiŋŋamba naye ng'asuubira omuntu omuweereza ki okumuweerezayo ku ssente kyeva nfisse emboozi nenzirayo nenkomawo olwange ebyange nemugamba naye wanyumizaako olumu tosobola okabira bajjajja biki nagamba pozi emboozi wagivaako eyo tugiddeko baaba konzi nagamba kati nagamba kati essimu eno weetaagako ssente mmeka tuzinywe oba bbiya oba tukole ki oba ki kuyiye nanga kale toziŋŋamba zegamba omutima gwo tozaatula zaatulire mu mutima gwo nemala okikola n'agenda nayetoololamu awo nadde netunyumya emboozi nasaana okulaka bbiya onyumya emboozi awo mama messages
nangamba kiki ng'otula obufofofo ngo kiki ne mugamba neneyongera okwebuzabuza Messi ne zijja tuli nga tuli naye awo tebamusindikidde ssente empitirivu ku ssimu nampaako n'okumpaako nangamba kadde ssente gwe boosi waazo ne mugamba ssente ezizo n'atolako nampaako. Yakuwako ssente mmeka? Yampaako $5,000. Naye nga mu kubalabalamu muziringa mmeka ezajja mu kaseera ako? Nze saazibala naye nalaba message kuba bw'oba omukola ku message kuba nze mu mutima nalowooza miliyoni nga 10 naye nendaba 2 emu kati oba okyayagala ki ekirala nendaba nezijja nga ne message sizibikkula nangamba nkulabise nkubikkulire message ozirabe oba okkiriza. Maya ayagala nnyo ekintu yalinga ayagala nnyo ekintu ekisembayo ng'ogamba nzikiriza nagamba kati byetu kyendinze nagamba okuyimba nkwagala naye abayimbi bano munnange tebanzikiririzaamu ovuga emmotoka n'ogenda eyo okuyimba nakuwa obusente n'ebigambo ebingi okitegeera naye nga ddeewo okutandika obwajjajja yabutandika mwatandise okukuba endongo bwajja buzi bakwita kulabikirwa bamulabikirwa empewo nezimulabikirwa n'atandika mpola nga naffe tuwakana nze nasooka nekiweregala ddeewo gwe mmanyi ajjanjaba omuntu amulagule neŋŋamba tekisoboka nasooka no nakindira munagamba ngweraga faya nze ndi jjajja mulamba njogera n'abakulu mbatuuza ku lukiiko nga nze komanda. Nina enyimba ekimu ku byogaga bya BEBINO kyemmanyiiko enyimba ziri Bulenga oba oyise Bulenga oyite Bulenga n'otukeyo katolo ogira bwoti n'ovaako n'odda munda eyo wansi eyo oba wali otuseeyo ku Mwenda ku Mwenda side eyo anti odda bwoti ku mukono ogwa ddyo eyo side eyalinayo amayumba mangi n'embuga ye omanyi yeddeewo ye muntu abadde nga akunyumiza ebintu n'obiwaka simanyi lwaki oba abadde anyoomebwa nnyo afudde sikitegedde kimubuuza kuba ddeewo abantu badde bamunyooma nnyo abadde anyoomebwa nnyo anti ddeewo ye muyimbi nze lumu yakolako ekintu ekyewunyisa yaggala sho ng'eriko abayimbi abanene n'agamba omusajja bamwita Kalimu yali agitegese sho olomota Kalimu sho yali liddawa sho yali saidi zeno mu Lugazi nokkirira eyo erabiddeyo eyo nga ku mwalo nga yakakola oluyimba lwa Kawangolo naye nga ayinako abanene kati omunene omu yakeera n'ayimbawo ng'obudde bukyali saawa nga 3. Yali muyimbi kyoyo yali ani Good Life bayimbawo obudde nga bukyali awo ne bakola ki ne bavaawo kati nga waliwo alina okujja akimalirize naye nga sagala bwogera kuba ng'essimu ze zizikira kivulu kyali kinene nnyo kaakati nagamba ne kati z'abayimbi bange berina ku mugugu ye BEBINO alina Good Life okuyimbawo yayimbawo ennyimba 2-3 ng'erina ekivulu kya leediyo kyegendako era bajabulawo ennyimba 2-3 nyashu ne badduka ng'abantu bakyalina malayini bajja kuba bo bwe budde bwe bali baamuwa naye ddeewo oyo yayingira stage n'akomerera endongo abantu ne bakwata obutebe ne bagenda abaali babuguze mu ndongo ne babwesonyiwa bajja nabo babukwata ne bafuluma ekikaayi ddeewo kasi amaliza batya okuyimba
abo ne bafuluma nga bagobeseza mizimu nga si mizimu yakolanga ebintu ebyewuunyisa n'ogamba kati ekyo yakikoze naye ng'anyoomebwa ng'anyoomebwa era n'ekyo ekibiina kye yali yakola ekya Homeland mwalingamu bayimbi banne yalina Nyugunya yalina Ndugga n'abayimbi abalala naye nga ye yeetwalanga yeetwalanga atali boosi Ndugga BEBIDO yagiriza Ndugga ebyo BEBIDO tayigirizangako Ndugga kale sinatwala nnyo budde bukinoonyerezaako kibuuza naye saakiwulirako oba saakimanyako ku ye Ndugga naye ye Ndugga mu ansa ye ey'obusawo era naye ndowooza yalina olugero ewa gye yajja amaanyi naye ye nga BEBIDO amaanyi ge yagatandika nga tunyooma nga tumugamba tebisoboka n'agamba ndongenda kujjanjaba abantu ate nga sigenzi sima bye bagamba mu muntu agenze South Africa nda kubajanjabira wano ate sente nzifune ate nga gawale nnyo bategeera lwakuba pulobulemu ng'ayogerera ebiddako n'ebiddako era agenza okufa ng'amanyi agenda kufa abadde akyogerako ebbanga lyonna kugambye ojja funa obudde okinoonyereze abamu badde ku lusegere nnyo nga bagamba ze nno ntema nkugamba naye ngenda kufa ate siweza wiiki ngenda nno ng'omubuuza nsonga ki nyoomebwa mwana BEBIDO ndowooza nyinza okigamba nti oba aba afudde kunyoomebwa ng'ayisibwamu amaaso nangamba ndi w'amaanyi ng'akizanemu omulimu ge nangamba nsinga abasawo bonna amaanyi naye tebandabawo abadde ayogera mu bintu bingi mulimu gwe okuyimba so emboozi yadde oyo nnene nti abasawo abasinga obungi wano basinga amaanyi mpulira byenkola bibasinga naye tebandabawo tebanjogera nako yadde waliwo ekintu ekyakoleddwa mu kuziika kwe ono bawakula nnama okumenya omusaalaba kituufu kye yakoze sikimanyi nnyo yakuta omusalaba n'agumenya sikimanyi nnyo ng'agamba nti nno BEBIDO abadde wannono okuteekebwako omusalaba naye ate nebamuleka mu keesi sikimanyi nnyo kuba sikirabangako naye ndowooza ng'abenzikiriza ey'abajjajja ndowooza era kikontana naye nga sikirina akaidiya so anakikunnyonnyolako nti oba kyekyo oba si kyekyo naye nga nange nalabye ekipya kati mu ebyo byonna bino okuvannyuma okugenda wa BEBIDO na biki byonna wafunawo ku njawulo kabembereza kolaba nogaa nti ya kuva lwenagenda waliwo embeera yatereramu nze kyemmanyi twali oli mukwano gwange wali onyumizaako nange emabegako nali sifaanana bweti kituufu ne bw'obuuza abantu bonna babuuze nali nfaanana ntya oba oyagala bifaananyi byange bikadde ngenda bikuwa olabe bwe nali nfaanana nzindinga gwe balyamu ebyenda kati nno nze bwe nakulabira ebiseera ebyo twakola kwene ku interview nze nalowooza nti nno obulwadde buno bwa accident embeera eyo kubigwa kwa accident nange nali kyenali mmanyi kyekyali kikusumbuye ennyo nange kyenali mmanyi era nenkiteekamu ne ssente zange zonna naye baaba nagenda okuwunzika ng'ekituufu kyekiri wali walegamu ssente okulaba ng'oterera obulungi odde ku layini nekigaana naye ne baŋŋamba ekituufu kyekiri olina kubeera okke biri byolina si bibyo bino bikolako biteme gosigalewo era byatema dewe yakolako ne bitema abuulira gwe oba akola atya nze raddeewo
kubanga olaba ebintu bino bizibu nnyo kyokka ate bwewalize noyogera nga Deo mulamu baligambye yakutumye okimanyi ekyo anti endowooza z'abantu bwe zityo kati Deo amutumye bakole enkugambye naye ekirungi bino byogeddego byogerako nga yavuddewo kugambye ate naye kenyini yaŋŋamba gw'olinnyumyako ne mugamba nze nga ntunula nga nkunyumyako ntya omanyi mu ngero asooka okuleeta ekibuuzo edda ngamba naye gwe no faya kino kijja kuba bwe kiti olinnyumyako ggwe naye gwe omanyi by'olinnyumya era lunaku ludduuka ku masha n'ojjayo amazima n'ogamba kiri bwe kiti ne bwe kiti nze kugambye Deo yaŋŋamba ngenda kufa bantwale ku National Theatre era kyatuukiridde ate kirungi yakiŋŋamba nga ne mukyala we waali abadde nga ne mukyala we omuto ewaka nga waali mu ddiiro ne Bulenga no si Bulenga ene Nabbingo ne mugamba naye Deo kati nganda nga baba kabiya kamukubyemu yangamba faya nze nkubuulidde nze ndi waddala ndi wanjawulo nnyo n'olunaku lw'entema ndumanyi ate nja ddugamba abantu nti ntema era Deo yafudde nga ababitegedde tubitegedde nti akola ki nti agenda kufa n'atema nakuba nsaasose kukkiriza era nga kyali wakyali ne ngamba mwe temumbikira Deo mundeke ne bagamba Deo afunye accident wano ng'obudde bukya atemi ne ngamba nedda kati nembeerawo ne ngamba oba amawulire ganaakyukakyukamu ngenda okuwulira bu audio butandise otambula biki nade waka nintya n'ofuluma mu nju ne ngamba nawe nedda tekisoboka Deo naawe nedda Deo muvubuka tanalya ku ssente ze tanneeyagala munnange nga buli guli eryeyonga erigamba maye Deo oyo yazanyako ku bubadi ku bizinga eyo n'agamba abantu tyagudde mu nnyanja naye kaali kabadi era abantu abasinga obunya bagamba kati Deo agenda ta oluyimba nga balowooza ne kano kaki badde balowooza abamu nti kabadi abadde bamumanyi abamu kumbe baaba byaddala biri yabikola tannafuka jjajja biri ebyo biki naye kati bino byaddala nze era simanyi naye just kyenkubiriza abantu bamanye obuwangwa okumanya obuwangwa kikulu nnyo bamanye obuwangwa kale ne bwoba tobukkiririzaamu naye bumanye butegeere tiweebuli nga wonoobeera oleme kuwakanya buwakanya kati ono lwaki tewakanya bya Bayibuli waliyo kati olina okumanya nomanya nogamba kono ddyo nogamba kati ddyo okitegeera naye ngaosobola bibeerako ebibiri oba kikunnyonnyola ntya simanyi buli omu abaana wenzikirizaye simanyi kale tweyanzeege emboozi ebadde empanvu nnyo lwagaffa yabadde agezako tuyitiramu omukwano gwe Baby Deo era y'omu sebo Baby Deo ku musajja yamukolako bulungi nyira ayogedde kyenjogeddeko wali ndowooza kitunulirwe nnyo singa obyogedde Baby Deo abadde akyali mulamu baligambye oyo mukwano gwe yamutumye bakole ssente naye ate nze yaŋŋamba omuntu tafa asigala abiwulira era ng'abiraba simanyi oba kituufu naye yaŋŋamba Baby Deo yampitako lumu nengenda ne kamera nga nkyatambula ennyo mu ebyo byaba kukola ku bayimbi story biki ne tugenda nalaga ennyumba ezo era nagenda nazirabira nagendayo nduze emindu gyali ebiri ennyumba zimbe bulungi nnyo nga zirabika bulungi nnyo nga walungi nnyo munda eyo ku mwende Bulenga eyo nazindaga naye ng'era asitiro era nnyonnyola bajjajja bajjaga musajja ono story ki nze omusajja oyo
nangamba laga fire ojja kuyimba banze namugamba naye bana ngambi gezezaako biganye ngamba ojja kuyimba time ejja kutuuka oyimbe sebo kati obuyimba ndaba mbukola olina oluyimba olupya nina oluyimba nina ennyimba kati 2 empya naye olupya kati oluyimba lwa Tompimira luli olukadde luli twayiya naye dda nalujjamu kalizimu bakaita kaki ako naluzeemu ne video nenjikolerawo balwita Tompimira mmere maleto nseera yo ogenda ku mitimbagano gye searchinga Tompimira laga fire ono olimbo lwakola ne Clever je sanyu lya malembo ne Clever naye yangamba muganda wange mai Clever je nabeerako naye oyo muzeeyi wange nangamba sanyu lya malembo tuluddemu ye maziga gente nalo nalukoze kati ntandikiddawo mpola naye ndaba byenfulumya ku luno babikkiriza babiwamu ku matu kuli ku luno era kyewuunyisa nnyo si banange ba DJ bazaalawo ennyimba naye omuwa oluyimba omulundi ogulagamba oyimbye nonno bino nno si byebiri awo nonno kati oli serious video no era babako be basiima ngamba muli neyongera okukkiriza konza akasajja kali kabiraba kale toyanzeege so genda ku mikutu egyenjawulo kujusa okusanga music nyimba zaawo tekamu oluraga fire ozifuna bulungi nnyo natompimira then essanyu lya malembo olyakola ne Clever je sobosa okuzifuna bulungi nnyo banafa ba Diamonds Primary School liri Buddo Kimbejja twalayo omwana asome bajja kumusomesa bulungi nnyo kusoma makwatandise ate nga ekyenjawulo bakoze bulungi nnyo omwaka guno bayisiza abaana 9 bayitire mu first grade abaana 4 bayitire mu second grade somo liteekeddwa bulungi liri wagazi ddungi nnyo banitereka oli ebitabo erijjudde obulungi abaana batula bulungi mu kirasi nga z'obulungi buli ekyetaaga mu kusomesa omwana ekyomulembe guno bakirina balina ebisulo weebiri emotoka ezitambuza abayizi weeziri swimming pool eri ku ssomero ebyokuzanyisa by'abaana byonna biri ku ssomero abasomesa batandika bulungi njogera ekindeke ki twala omwana ku Diamonds Primary School liri Buddo Kimbejjaawo enamba yabwe yesimu tosobola okusobola kutukola butereevu kweri kapanda awo osobola okugijjako n'obakubirako n'oyongera okumanya ebisingawo SMP Tours and Travels bakola ku byantambula za nnyonyi ku bantu abaagala okutambula mugenda kummulamu kugenda kukola kukyalya ku bantu baabwe kulambula byonna babikolako bulungi nnyo ate nga namabagala ogenda mawanga ag'enjawulo okukola Canada, America, Bungereza nawe era basobola okukuyambako okulima ku processing era n'ofuna omulimu side eyo obulamu ne butambula so webali awo SMP Tours and Travels agala okugobera ku passport agala okugobera ku air ticket agala okugobera ku visa bina babigobako bulungi nnyo n'obifuna ate mu budde obutono ddala so beekwate agala okulambula wano mu Uganda mu kitundu kyonna n'okufuna emmoloka emmoloka ezirambuza abalambuzi zonna bina babirina beekwate basange bawo waggulu naawo nakasera awo bayitawo ku ekizimbe bakiyita Julina Complex nakasera waggulu awo kiriraanye akaboozi ku 2 ne Radio 1 side ya waggulu nabeera esimu yaabwe kweri kapanda awo bw'obanga oli serious waliagadde enteekateeka ezo osojjijjako n'obakubirako n'oyongera okumanya ebisingawo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan zikizara kwa fire muleke agende emirimu gye naye nga bitunyumiza byebyo obuwangwa kikulu nnyo okubutegeera obuwangwa nenno naye nga ate Katonda gyali naye ne ku nsi kuno kuliko ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.